tuddemu lukoye twogere ensonga kalaba akatoka mwenda balamusiza kanswenti buli bulungi mujebera ku jimutusaako engalo nkomyewo nabagamba teri kuzikiza bwe tuba tukuba abantu bano teri bajjako mukono tulina bakuba mpaka kuwulira bubi yensonga lwaki tujja okuba tubaga ebigambo bino kali akatuuka nakusaba osharinga vidiyo eno tugende mu maaso vidiyo nga bwalina okubeera anti bo balowooza basinga okutegeera bwe bagikola baza tusobola okuva ku mulema tujja kubeerako mpaka kuwulira bubi kubanga ffe bino bye twasigaza okukola babakola effujjo balikole buli kimu kye bakola neffe tujja kubalabisa buli kimu kyonna so n'olw'ensonga eyo nkulamusiza mu kitundu ekyokubiri era njala tutandikire obulungi nnyo ekyo tujja kikola alright tubadde tukomye ku kitundu kino wembadde mbategerereza ate tugende ku tugende ku information endala alright omukulu gwe mbategeezaako yono Ivan Byabashaija yono kafulu alidinga mukubba sente zonna mu mabanka aga Uganda gonna oyo ono ye kafulu mukubba sente zonna mu mabanka ga Uganda nenge ekisinga okwewunyisa munyarwanda amanya ayinira ga kinyankole Kashaija ayinza okulozesa nti munyolo nenga ate musajja munyarwanda yoyo Ivan Byabashaija yoyo musajja gwe mbadde nsoma mu kiwandiko kiri kyonna kyengenda okufundikira then mulyoke mutegeeradde mubategeeza nga sinagenda mu paati ki mu paati 2 ebaddewo yoyo Ivan Byabashaija gwe tubadde twogerako mu kitundu kiri ekisoose yoyo oza mutegedde bulungi yoyo Ivan Byabashaija kafu musirikale mutendeke yasoma IT haka aina timu ye ne banne mu banka zonna ez'enjawulo gye babba ssente zaffe ozifulumya ozitola mu ggwanga lya Rwanda ne bakolamu ebintu bino wammanga alright yoyo Ivan Byabashaija katika tufundikire n'ekitundu kino kasita mutegedde ekifaananyi kye bulungi nnyo katufundikire n'ekitundu kino then tugende mu maaso n'akatambi kamu alright nga bwe mbadde mbategeezezzaako byonna bye nsoose okukola mu vidiyo esoose kafundikire era wano tugende mu maaso Ivan Byabashaija is a military man well trained in IT industry, moved around with guns, pistols in his car. Before Ivan was an infectious disease institute, it was well known that he was a government trained military personnel from Rwanda. Tugenze maaso nti njala bategeeza nti omwami ono ekifaananyi kyembalaze Ivan Byabashaija musajja munnamagye eyatendekebwa bulungi mu byuma bikalimagezi naddala mu kuyingira mu bisenge era ng'ebbanga lyonna abadde atambulanga n'akabundu aka pisto mu motoka ye omwami oyo Ivan nga tannayingira banka yali akola mu kitongole ekikwasaganya okukebera obulwadde bwonna obupya kuba buzze mu ggwanga gye lyakolera era yali amanyikiddwa bulungi nga omu ku batendeke abatuufu nga gavumenti yabatendeka mu bikolwa ebyekinnamagye nga mu kuva mu ggwanga erya Rwanda saako ne sister we tugenze mu maaso when they hacked the bank those funds are looted to Rwanda to develop their country sente zino bwe zimala okubbibwa mu ggwanga lya Rwanda ku akawunti zonna mu banka sente zino zigenda ne zisindikibwa okukulaakulanya eggwanga lya Rwanda. We have to clean up such kind of mess in our country, Uganda, which is supported by the top leadership right from the State House, who have planted strategic rallies in many banks. In Central Bank, they put Joseph Bakapulinde, who is disguising as a Muganda, working as the executive director. But he's a typical Munyarwanda from Rwanda who is part of them team with Ivan Byabashaija. Bakugambye nti omwami ono y'omu ku kabinja akawagirwa ne kakulirwa ne kakuumibwa abasajja bakulu mu State House Uganda nga bakolagana muno omwami ayitibwa Joseph bali ku ddembe ngono yeyitanga omusajja Omuganda so nga ate musajja Munyarwanda nga executive director CEO wa bank wa Central Bank nenga ate mwe Munyarwanda okuva e Rwanda y'omu ku team ekolagana n'omwami Ivan Byabashaija okunyaga ensimbi zonna ne bazifulumya ne bazitwala mu
ne bazitwala mu ggwanga erya Rwanda. They are many. I'll give you a full comprehensive list, but we have to expose those to Ugandans. Kati mutegedde bulungi nnyo nti omwami ono ke kamu ku kabinja akabeera mu bitongole bya banka okubba ensimbi za Uganda zitwala mu ggwanga lya Rwanda. Kati akumukategedde kati wano wenjagala osooka otegere bulungi nnyo. Member Parliament ali eyo, munnaby'obufuzi ali eyo, mulina ekintu mwenda kye mwerabidde. Eggwanga balitubbako nga tutunula. Eggwanga balitubbako nga tutunula tutya. One, Parliament eyo gye mulaba ekoze kinene nnyo okutunda eggwanga lyaffe. Parliament eyo ekoze kinene nnyo okutunda eggwanga lyaffe. Nga Museveni akosa Parliament n'ennamba zennene zeyateeka mu Parliament. Nga buli lwayagala okufuna ensimbi ezikola ebintu bye, Museveni sente azisa mu Parliament. Nga ajja ne supplementary budget gy'ateeka mu Parliament, Member Parliament bagiyisa naddala ya State House. State House baakubulira obusiriivu bwekozesa. State House baakubulira sente zeekozesa olunaku. Zeekozesa. Ne Museveni zaakozesa olunaku. In fact, bagakiga nti Museveni akozesa billions 3 olunaku za Uganda. Ne mu State House kankunnyonnyo. Mu State House Museveni baliyo ndowooza ye ne Janet. Bano abaana basigadde bonna baakula. Tebasula mu State House, tebalya mu State House. Kati billions 3 bano bazirya batya. Kati sente zo kyembadde temumanyi. Museveni ayina abantu be abajja ku byalo nga bayina amanya ga Kisoga, amanya ga Kiganda, amanya ga Kinyolo, amanya ga Kinyankole, amanya ga Kitoolo, amanya ga Kirugwala oba ga Kiteeso. Abantu abo bajja nga balina sente, ne bajja ku byalo nga balina ne security. Bajja ne sente ne bagula ettaka lyammwe ku busente butono. Kati bw'ogaana deni nga bateekawo mukono omunene. Njagala kino mbali temukimanyika nkibateme. We twogerera olwaleero ettaka lya Uganda lyonna Museveni ne Salimu Sale ne famire yaabwe balirinako ebitundu 42 ku 5 nga lyabwe mu ngalo. As you speak right now, Museveni, Janet, Salimu Sale, Muhoozi, Natasha and their group, they own 45% of Ugandan land. 45% of Ugandan land. Nettaka lino balifuna batya? Balifuna through sente Parliament zebawa ezitaliiko mbalirira. Zebasindika mu State House, zebayita Minister of Defense, ate n'abasirikale batabasasula. Kati muganda njala kuga buli muntu gwolaba ku kyalo eyo nga zinaagula ekyalo. Ngira ina amanyi amaji ze sente ezo. Museveni ne family ba owninga ebitundu 45 ku buli 10 ettaka lyonna erya Uganda. Nchiddamu Museveni ne family yonna ba owninga 45% of land in Uganda bali owninga. Nenga sente ze bagulamu ettaka eryo sente ziva mu supplementary budget eyokolebwa mu State House. Nenga bana Uganda bonna tekuli mu Parliament ayinza kugamba kigambo kino. Kati Museveni iki yakola kiyamanya nti bamme ba Parliament bano obasubye obukadde 10 bukadde 2 bonna ne basirika era kibakola. Kati Museveni bwamanya nti ababbi bamaze omutegeera nina ateekawo ababbi abajja okubba nga temugenda bakoshoninga. Omuli omukyala Speaker Anita Amongi, omuli Tayebwa n'abalala nga baliwo okubba bubbi. Kati yengeri seri gye badde bazitwalamu nenge gye badde bagulamu ettaka lya Uganda. Recent nabagamba nti ebizinga by'ebuvuma Sam Mayanja n'akabinja akakaliko kyofa togabye n'abalala awo baddiringa mu kugula ttaka lya Museveni by all means. Mu Buganda mulimu Abanyarwanda abalina ssente, Museveni gwa ssente abagula ettaka lya Buganda. Nga Chief Director Inspector w'ettaka lya Buganda yenna bamuyita Saloga Mulengeja wasanya Kalo Charles Peter Mayiga. Yalagirira ttaka ki eririgulwa na ttaka ki erigenda okutundwa. Ye ayita vaya Salimu Sale ne bagula ettaka. Kati okuba nti Abaganda twali mu okufuuka okufuna embeera eteekawo embeera ku bintu byaffe. Kati twafuuka soft target oba ekintu kyonna ekyangu okukuba oba okusaanyaawo. Lwaki twaloozinga resistance wano Museveni waayise okukola buli kimu kyayagala okutukuba ekigo. Y'ensonga lwaki mula buli kimu kyonna bakikola kati bakikozesa maanyi, si lwakuba nti wiru yaabwe. Bakikozesa maanyi olw'ensonga bakimanyi nti we baviira mu bukulembeze bagenda kubeera bagenda kuluzinga buli kimu.
bagenda kuluzinga buli kimu omuli amataka ebizimbe na buli kimu kati njera ndokuvire ku ntono lusoko lutegeere ebizimbe byonna ebiri mu Kampala byonna Kampala gomanyi nayo gwemanyi omuli ebipya n'ebikadde byonna bya family ya Museveni tusokere ddala bizimbe Idi Amin Dada byagobamu abayindi ebyali mu Uganda ebyali mu basitazi ebyali mu custody bagitwa Indian is it Indian what ekitongole Amini yakirekawo nga kyekyakuŋŋanya ebintu by'abayindi bonna ekitongole ekyo byonna properties ezaali mu kitongole ekyo zonna zi owningi wa Museveni Salimu Sale ne family yaabwe Indian Custodian Board ebizimbe byonna kati njera soka kubuuza gwali kuno okimanyi nti Kampala yonna yali amaamiddwa abayindi Kampala yonna yali emaze okumanyibwa abayindi kati wange ebizimbe bya Indian Custodian Board byonna Museveni ne Salimu Sale bye owninga Kampala besigadde luddawa nkyakumanyirako bwe tuva ku bizimbe by'abayindi njagala otunule ku shopping malls oba arcade zonna eziri mu Kampala wakati zonna za family ya Museveni tebakugamba nti kuliko Nabukeera simanyi kuliko Mutaasa Kafeero simanyi kuliko Kirumira simanyi kuliko ani bonna bikabada bya kusete za Museveni kati kiba kitegeeza nti bwe nkumenyedde ennyumba zonna amaduuka gonna n'ebizimba abayindi bibaleka biri under Salimu Sale Museveni Janet Muhoozi kati nenkulaga akedi zonna eziri mu Kampala zonna zaani za First Family kati tuvudde waawo buli luguudo lwonna olufuluma n'oluyingira Kampala okuva Kampala waatanda bagamba Kampala tatandikira mu paaka mpyo bapakinga da Kampala atandikira wali ku post office ku kizimbe olaba oluguudo lwa post office weko makata kizimbe kiddako Kampala waatandi kati okuva buli luguudo lwonna olufuluma Kampala kilometers 10 buli kalina gy'olabako nkiddamu ekizimbe kyonna okuva e Kampala wakati wemba kubuulidde buli luguudo lwonna olufuluma buli kizimbe kiriko mu kilometers 10 okuva wakati kyonna kya First Family n'abali related Abanyarwanda bali mu government oluguudo lwa Jinja lulusooka tugenze ku luguudo lwa Bombo Road lwokubiri tugenze ku luguudo lwa Hoima Road tugenze ku luguudo lwa Mityana kuba oluguudo lwa Mityana luliko Masaka luliko Namirembe Road luliko ne Lubaga Road luliko n'olwo Mundeeba kati gattako Ntebe Road gattako oluguudo lugenda Kansanga mpaka gaba ku nyanja ezo n'enguudo zonna mu kilometers 10 buli kalina gy'osangako yonna either First Family oba minister oba MP in the disguise be bannannyini bintu ebyo byonna biba bi owninga naye nga sente ziyita mu parliament direct under oba via supplementary budget bwe ziba tezivudde mu supplementary budget wano bazibbira buli Matiya Kashaiza lwagenda n'asoma budget ya Uganda n'agisoma ng'ennaku z'omwezi mu gw'omukaaga bagisoma 3-2 buli ministry yonna buli ministry gye bateekerateekera ensimbi Museveni ne family ye ku ssente ezo ku buli 100 Museveni ne family balinako ebitundu 4 ku buli 100 ssente ezo zivaayo nkiddamu buli ministry budget by'abashayigwani Matiya Kashaiza gy'awandiika gy'asoma buli ministry yonna Museveni ayinako ne family 40% of the money zibajjako nga zigenda direct mu nsawo ya Museveni ne family 40% ku ssente ezo tuyina ministries mmeka tuyina authorities mmeka tuyina buli kimu tuyina bintu sikati bw'obana ssente ziyita mu parliament eziyita mu supplementary kati gamba ssente ziyita mu finance oba mu financial gye basoma nga ssente 40% buli ministry ejjako ssente
sente meka ze babakubye era sente meka ze bakozesa okukola ebintu bino kati sente ezo ze zibadde zikozesebwa mu kuzimba eggwanga Rwanda ze zibadde zikozesebwa okuzimba Obwakabaka bwa Museveni n'okusimba emisingi gyonna mu East Africa nga mmwe temumanyi mwebase obusungu abasajja batulinako si lwakuba nti balina obusungu bakuba nti mugenda basuuza emaali mmwe gye mwali mulowooza nti emaali ya ggwanga terina kintu kyonna eggwanga terina kintu kyonna ofuna bulungi eggwanga terina kintu kyonna Uganda as a country we own nothing we own nothing nga n'ekisaawe kyenye muga nti babazimbidde Bunyoro kiri mba shareholders genda okinonyereze kujja kujjonga tirumbuye mutuufu n'ekisaawe kye bazimbye Bunyoro kirina ba shareholders genda okinyonyerezeeko ojja kukola post ku Facebook oba ku TikTok ogambe nti omusajja kiyayogedde kituufu so tetulina kintu kyetu owninga mu Uganda nga Uganda eggwanga bana abasajja kyekibalwanyisa yensonga tebagala kuvaako kubanga nabagamba recently the moment tujja Museveni ne family embuyinza ne Rwanda wekoma kwetwekisiziti economically wekoma politically wekoma kati bakikola bati batraining abanyarwanda e Rwanda mu majje buli field yonna ne basindika e Uganda ne bajja ne batekinga over sectors zonna bulungi ompulira bulungi nnyo bamala batraininga bate kubamba mu sectors zonna ne ba getting used to the system kane bamala ko getting used to ne bakwata sente ne bazisindika ne zidda e Rwanda era ne zikola emirimu gyegimu kati fenga tuli wano bakutadde mu mbeera nti kati gwe muna Uganda olina kusabiriza mukire lwatu nnyo bwe mbagambira ba YouTuber ne ba TikTokers abadde mu state house bonna tebagenze nti baagala Nyandwe no their main target over their main focus is sente si kirala njagala ombuulireyo ekibuuzo kimu kyonna kye babuuza Museveni ekikwasaganya ku nsonga z'eggwanga n'ebizibu bigenda maaso mu ggwanga okiteeke ku meeza njagala ombulye kubadde mu state house nga bayintavinga Museveni anyambuza ekibuuzo nga kikwatagana ku nsonga ezikwatagana ku by'okulonda okutulugunya okuwamba embeera y'enfuna embi teriiwo bambuuza ebibuuzo biri right nga byo in fact biwaana ye namubuuza kikyagenda okukola oba kikyagenda okusuubira kubanga bonna their main focus is money not to ask that guy what is next kati mukitegedde bulungi lwaliro kati muganda nga ali eyo ng'okyalise bijanjaala empiso soka weebuuze lwaki Nyandwe Soferi ali more interested ogula emundu than okuzimba infrastructure mu Uganda kubanga emundu ziringa bona ogula ettaka naye ng'ettaka olina ddikozesa either ogula enkumbi ogula ejjambiya ogula oluso olina okubeera ne store olina okufuna abalimi bagenda okulimira kati Uganda bati bagifuula kati emundu zino zenkumbi z'abana abantu emundu zino zenkumbi z'abana abantu kyovula yagala mu video nti for him he prefer buying guns than building houses for military personnel in Uganda because he cares more buying guns kuba yekyategeera ennyo kati emundu zino ekiziguza kubanga ye zenkumbi mu Uganda zakozesa okufuna kibaagala okufuna ekigula bagala eddiba mu nsi yaabwe nze mugenda mu kitegeero lwayo yensonga lwaki buli muntu yenna ayagala mutta yakole kyalina okukola buno bakanjala busindikira banda Uganda mwenna ngolwalina kusa omwezi ziri 4 mwezi ogw'oluberera 2026 muganda wange obudde tebunnayita okyalina omukisa okukyusa eggwanga eryo mu ngeri yonna esoboka ngera kugamba ekintu kimu gwe kyolina okutegeera kyolina essaawa zino gwe mukagosa ebisigadde tobinaako right nkiddamu ekintu kimu kyolina okutegeera mu Uganda kyolinaako kimu kiba kiyita oxygen ebisigadde tolinaako right 1
Parliament doesn't favor you. Chekisoka. Courts of law doesn't favor you. Military is against you. Police is against you. Chairman Suwanu is against you. Chairman Sifiri is against you. Bulyomu ali against you. Nabanyumizako ne basomesa ekigambo kye bayita organized criminals and organized crimes. Kati bigenda baso mu Uganda. Organized criminals be babbi abateeketeka abeeteeketeka obulungi okubba eggwanga. Organized criminals be bateeketeka ababbi abateeketeka abeeteeketeka obulungi. Then organized crimes gy'emisango egidizibwanga miteeketeke bulungi nnyo against your will nga gikolebwa. Muno mwe muli okutta ne wataba bujulizi kufuluma gwe bakuziika. Ompulira bulungi nnyo. Muno mwe muli avuddeyo kwemulugunya nti omubbi oba omusse nawe ne bakuttera ne bakuteeka ne bakuziika kubanga bo kye basinga okukola okutegeera. Kanjala bagala ekigambo kimu. Buli muntu yenna wooli onaku z'omwezi 15 kwe kunula ensi yo. Bw'otakikola tobaako gw'onenya. Kuba abaana abasajja bamalidde otwala eggwanga eryo ono si nomo politics. Tetuli mu nomo politics. Tuli under occupation. We are fighting occupation. Atama kigambo occupation njala kikutegeeza okinyonyole bulungi. Nti tuli mbuwambe nti eggwanga abasajja baali maamira. Abasajja bano bajja beebuzaabuza nga beetuma amanya gaffe beefula kye batali nga beefula bamukwano. Kati balabye nga kivuddeyo batandise okujjayo enjala okuziteeka kungulu okubalaga nti ki we bali. Naye ekisinga okulwenyamiza buli sekita bagiyingiramu ne bateekayo abantu abanga mwe temumanyi. Njala kugaba otuuka okunoonyereza abantu bonna abatunga gavumenti ya Museveni basinga obungi empapula ze bakoseza obuyigirize si zaabwe zonna nfoojinge. Abantu bali mu bitongole bonna basinga obungi tebateekeddwa kubeera mu bitongole babeeramu kubanga bantu baabwe. Y'ensonga lwaki nti olaba alina empapula afuna passport n'afuna visa n'afuluma eggwanga n'alireka. The moment ofuna visa n'oleka eggwanga owadde opportunity abantu bano okukola ki okujja okutekinga over. Tetulina control ku kyo wabula control ku kyo yakalulu kongena kuz'omwezi 15. Ebisigadde bw'onoolema biteeka mu mutwe gwo teweevumanga eggwanga eryo nga litwaliddwa kubanga tokimanyi batwala amawanga nga bulijjo bakikola. Already ebitundu ebimu bya Uganda bina concentration camps gamba nga Karamoja ze batajja kulaga wano. Mu Karamoja waliyo concentration camps. Mu Mambuka mu North waliyo concentration camps. Mu Bunyoro waliyo concentration camps. Olyajja okubuuza concentration camps ze ziriwa. Concentration camps bye bitundu ebiteeketeeke ebikuŋŋaanyirizibwamu abantu abaggiddwa mu bitundu gavumenti weeyagala okukolera ebintu byayo abantu babateeka mu kitundu ekyo nga balinga abanoonyi b'obubuddamu. Kati mu Karamoja concentration camp gye ziri, mu Northern Uganda concentration camp gye ziri, Bunyoro concentration camps gye ziri. Bannansi babajja ku mataka ne babateeka mu concentration camps tebalina kiddako. Ne mu Uganda lwakuba temunnakitegeera nti Omuganda ekikyamufudde nti wamaanyi muko katono 1 bw'omulemesa ekyaddondo ng'agenda ebulemeezi, bw'omulemesa ebulemeezi ng'agenda essingo, bw'omulemesa essingo ng'agenda mu kitundu kyonna ekirala gy'asenguka kubanga tukyalina ab'eŋŋanda bakola b'emikwano. Waliwo ebitundu nga tebakyalina mbeera eyo ya famire ezeeyongerako. Y'ensonga lwaki tekinnabeera active. Nenga bw'otunula ogenda otambula oba ogenda otambula ng'onoonyereza Obuganda bwonna wakati waabwo, Obuganda ng'Obuganda ewatali Munyarwanda, Obuganda busigaddeko ebitundu ndozanga 5 ku buli 100. Ebitundu 5 byonna ettaka litwaliddwa abasajja n'abakazi Abanyarwanda. Okitegedde bulungi nnyo. So kati y'ensonga lwaki buli muntu bw'otaaveeyo oyinza osigala mu nsi gy'oli nga tovuddeeyo. Y'ensonga lwaki mu nsi gy'ogenda tokudde genda bakusaba visa okuyingira eggwanga Uganda. Mwena mbali temunnakitegeera kankibanyonyole. Bukyanga lubanga lwa mmindi buli omu yandibadde ategeera nti eggwanga lyali liwambiddwa. Gobadde okimanyi mu kalulu kano abantu abateewandiisa bonna baafunye obukongo bugenda okulonda.
olite ewandisa nga nako alina mu diaspora nga nenanga mutajirina wabula bafulumiza akakongeke data ibamujjawa data bamujjawa nkubuuza kabulaza abantu bangi mu diaspora ne Uganda batewandisa mukuna batebalina nanga muntu obukonge bwafulumye data bamujjawa bayita mu census ebaganda abaganda musigadde milioni 18 bakosa data wachi wekitongole ekya Uganda Bill of Statistics okitegera bulungi nnyo bakozesa data wanira bakozesa data owa MTN owa Airtel to monitor you around bwe bajja mu diaspora conferences embeeramu ate eno registration book we register ngo kuingia conference eyo bapate eyo ekitabu manje kiraga oliseke simu yo gobadde okimanyi nti abasajja ne banna Uganda bali mu diaspora nga tebalondangako obukonge bwafulumye data bamujjawa atenga nagambye nti kyetegereze nenanga muntu zonna ezafulumye oba national identification card ezafulumye nezafulumiza zonna tezikola essaawa zino zigenda kukola ng'okulonda kuwedde ekyo nakibanyonnyodde jjo wano mu Bulaaya kizibu nnyo omuntu okuleka records z'ewantu ng'ozimusaba otya mu Uganda buli muntu awayo details nga bwayagadde goloza lwaki byatuuka ekiseera nga Museveni agamba buli muntu ayina ettaka mu Uganda naddala mu Buganda balina okunoonyerezaako ne batuuka okuga nti mu Buganda mugenda tandika okusasula omusolo ku ttaka eritakolebwako kintu bakireta gino nga kya Uganda ninga kya Buganda strictly kubanga bakimanya nti abaganda bangi balina amata gali mu byalo eyo gali dormant kino temwakimanya Museveni buli kyakola kyonna tatargetinga the entire country atagetinga wakati mu Buganda kubanga wayagala lwaki gwe wenna njagala wano mpandikire comment wale ulidde mu parliament ya Uganda nga bateesa nga bali faringa ku mateeka gonna ga constitution 1962 Muganda wale ulidde mu parliament nga bakootinga constitution ya 1962 basinzira mu constitution ya Museveni eya 1995 gye yeewandikiranga ye kubanga mu mwali ebinyusi byabwe boda nosoma constitution ya 1962 Museveni akimanyi bulungi doesn't exist in that constitution Museveni exists in 1995 constitution never name constitution entuufu ya Uganda ye 1962 si ya 1995 ne mu parliament they don't quote the 1962 constitution eyakolebwa nga tumaze okufuna independence they don't quote it no bakotinga ya Museveni eya 1995 gye yeewandikira kubanga ye watandikira kubanga yagenda okulaba ti mwana akose 1962 bintu bingi bigenda mulema okutuukiriza mukimutamanya njera kubuuza abakulembeze bameka abaaliwo abatasobola kukyusa constitution why wano wenjagala osokoteko mutwe njagala otuuze Museveni wali omubuuze okuva mu 1962 okutuuka ku 1995 abakulembeze bonna abaaliwo ayagala bagamba ti era basinga okutegeera n'akyusa constitution ya ggwanga n'ateekawo ye nkubuuza nsiraamu gwe yalakunga nti all previous leaders in Uganda knew nothing about that constitution or knew nothing about that country which led Museveni to write his own constitution, to change the constitution in 1995 which favors him and his two people
Lwaki kubanga yakimanya mwebasi yabagamba mbalese mwebake tulo yali akimanyi kye yakola. Era bajjajjaffe bali ffe tusasulira ebizibu bajjajjaffe baleeta singa bamanya ekintu kino before twate tuli mu bizibu bino. Nkiddamu singa tebaali bajjajjaffe bino ebizibu tulwana bibaddemu kati ffe bazzukulu baffe tulina okulwana ebintu bino by all means. Oba okyagala oba tokyagala tulina kulwanyisa kizibu kino. Museveni and these people are problems to Uganda. Oba okyagala toyagala kitegeera. Tosobola kunga teseri za Uganda zezikole South Sudan kale zizikumye government. Tosobola kunga teseri za Uganda zikole Somalia sawa zizikumye government ya Somalia. Tosobola kunga teseri za Uganda era zizikuma government ya Uhuru Kenyatta ya Ruto. Tosobola kunga teseri za gwanga zizikuma government ya Suruma. Tosobola kunga teseri za Uganda zizikole Rwanda zizikume Burundi ziziri mu Congo ziziri mu Central African Republic. Noka tuyinza okusiga kintu kitusigaza kyonna. Tetusobola kusigaza kintu kyonna era eggwanga bwe mutagenda kulirwanira eggwanga ligenda bayita mu ngalo. Nze sijja kulumwa, sigenda kulumwa. Omuntu agenda okulumwa ennyo ayinza n'okunywa obutwa ne yeetuga. Mwabalaba dda era mubalaba bebaluwa. Buli owa NRM atafuna ku ssente anyiiga nnyo mbwabadde akubira Museveni ekikopo. Neffe abaagala okukyusa eggwanga eryo abatasasulibwa nga tukola buli lunaku ku lw'eggwanga ffe nga tetulumwa nnyo. Kubanga bali bakimanyi nti wali ssente ate n'oli akimanyi nti eggwanga nalina dibba vaya ng'asirisiza bannayuganda oba okufunamu sapootinga. Lwaki? Mu ggwanga temubulamu basiru balina okubeeramu. For instance, mulabyeko eggwanga lya Venezuela gye baanaanudde omunaanule Nicolas Maduro. Population yonna yawagidde okumunaanula mu ntebe n'eriyo ka group era akali awo akagamba nti bakoze ensobi okumuggyako Maduro. Ne mu Uganda abalya mu ngalo za Museveni be bagenda omukubira mu ngalo era bakyaliwo kubanga babbi. Kino jala kibagamba mu kijje ku nze. Bakyali bange bwe mutazuukuka ku luno. In fact bino kambyogere bijja kubeera ku record. Muganda wange yena muna Uganda bwotazuukuka fogaffe tugukoze bujja kubeera ku record. Wabulira mu kijjukire nti ng'omunyarwanda bwakwebikulira notamu ebikkulira abaakumaze bakimanyi nti bagenda ki namaanyi. Ffe katusooke tukose constitutional means zonna eziriwo ekijja okujja Allah yajjo kireeta Museveni ojja kitegeera. Ne bannayuganda njala bategeeza ekigambo kimu tubasaba n'obuwombeefu. Nze gomula bayogere bigambo bino sina kye neetaaza mu Uganda. Sina kifo kye neetaaga. Sigenda kubwakaasa no sina kye neetaaga nwanirira ggwangere. Lwaki? Obutamanya bungi. Obutamanya bungi. Tetuli mu byabufuzi. Tetuli mu normal politics. We are under occupation. Which occupation is done by the foreigners? Which foreigners they came as refugees? Which refugees are not allowed under the international laws of Geneva Convention of 1951? That any refugee or an asylum seeker is not allowed to seek for the big office. Museveni Yarim. Ekina yachimanyi. Era byogedda bimanyi wano. Ne waliwo atakimanyi. Era nga ajja kiwakanya. Lwaki ekintu kino kyabaawo? Lwaki bannayuganda abasinga obungi beesulayo gannagamba ku nsonga z'eggwanga? One, basics eza independence ya Uganda zonna okutandikawo independence ya Uganda mwalimu okusomesa bannayuganda okutegeera ensi yaabwe. Zonna basics ezo zaavaawo. Kale during a Minus regime zaaliwo n'Obote yasooka ne Muteesa abasigaddewo bonna tubadde nga mu civil wars. One government one falls another. Ye process nakatira Museveni kyayagala tasubira nti asobola okukyusa obuyinza mu mirembe takyagala. Kati bantu bangi abatasobodde kufuna mukisa kusoma ate abafunye omukisa okusoma bagamba tebali mbyabufuzi. Bw'oba tuli mbyabufuzi
nenga ekiri mbe obufuzi kikwatako nga temufudde kusomesa bannayuganda tukyafuna abasiru bangi si basiru nti baazalo basiru no kubanga they lack knowledge about their country tebalina knowledge ku ggwanga lyabwe tebalina buvunaanyizibwa ku ggwanga lyabwe tebalina knowledge ku ggwanga lyabwe lwaki tebalina knowledge one Munnayuganda kasitaalya n'anywa ne yeebaka amanye ensi ye komaawo ate ng'ekyo kikyamu eggwanga terikoma ku kulya kunywa na kwebaka eggwanga litegeeza nti olinako obuvunaanyizibwa ku kintu kyonna ekikuba mu Uganda eri eggwanga eryo bannayuganda abalirimu kati abasinga obungi ekifaananyi kye bakirina yensonga lwaki ggwe amanyi ebintu bino olumwa nnyo omutwe okusinga atabirimu atabimanyi naye ekitabumanyisa busiru bwe kubanga buli muntu yandibadde ategeera lwaki we tutuuse kati ensi zonna gye ziri mu nsi yonna zitandise okukyusa amateeka gaazo ag'obutuuze ensi zonna gye ziri mu nsi gye zitambula zitandise okukyusa amateeka gaazo ag'obutuuze lwaki one bakitegeddeko nti bwe baleka omuwaatwa abagwira ne bajja bangi mu nsi bajja gizitwala nze wano kati kankunyumize wano otegeere wano amateeka ga Geneva Convention gali under migration netteeka erikwataganya abantu okwegatta liri under migration wanti waliwo omugwira agenda fuuka munnansi piwa munnansi akole buli kimu no tekisoboka lwaki baprotectinga sovereignty yaabwe tebeetaaga muntu yenna mugwira you can stay here as you want nga Dubai bwe yakikola goloza lwaki Dubai protectinga nnyo sovereignty yaayo ne bwanga oli businessman binyonkonda atonye molingo ina billions of money gwe nanyini Burj Khalifa tosobola kufuna permanent residence oba citizenship bwemba nimba kiteke mu comment bwemba nimba gamba nti nimba United Arab Emirates mweje muyita obwakabaka obwegattira mu Emirates zonna ne bwanga oyina billions of money osobola okukola business zonna nga bwozi naye tosobola kufuna butuuze bwa nsi eyo ng'oli permanent mutuuze wa nsi eyo tekisoboka okujjako nga abali e Dubai kuno kwemuli muwandika wano mu comment section nti nimba kino kyenjagala basomesa mu kitegeero lwaleero lwaki bakikola okwewala akamanyiro kaba Frank Gashumba okwewala ba Museveni ekyo jumba temukitegeera mwenna bali mu nsi z'Abawarabu ensonga lwaki tebabakiza kufuuka batuuze baayo kwewala kamanyiro kaba Frank Gashumba kwewala kamanyiro kaba Museveni kubanga bakimanyi nti omuntu nga si munnansi eggwanga asobola oddifuula kyayagala ne balijja ku bannansi ne balitwala na wano exactly kyekiriwo wali owuliddeko nsi ki mu nsi z'Abawarabu zemuyita ez'Abawarabu nga bagaba yasayiramu teziriyo one eri amateeka ge baategera ago tetugenda gagendamu baali baprotectinga sovereignty yaabwe against the foreigners bulijjo temukitegeera ezo ensi zakikola okwewala ba Frank Gashumba abayita bavandume nti Banyarwanda nga bali mu Uganda naye ng'ewaba tebasobola kugendayo batyayo ku mulirwano n'okukola ba Museveni okujja mu nsiza oziwamba
yensonga lwaki ensi zikola ekintu ekyo. Tebagaba citizenship no, tebagaba asylum no, kubanga bamanyi kiki kitegeeza Omumerika yena abayita ba aliens abazze obuzi. Kyovula banensi zitandise okukyusa kati it's very easy ensi z'omuzungu okujjako obutuuze bwonna ebusazamu ne passport n'egikujjako. Lwaki? Nakino kankibagambe. Mubadde mukimanyi nti Trump okujja kwe kugenda kukyusa buli kintu kyonna mu nsi yonna. Ekyo kitongole kya migration ya America kibayita ICE kizudde nti abantu bangi balina obutuuze bwa America ne passport bazifuna naye nga abamu bazifuna mu window 2 ebintu bibirimu obutuli bungi nnyo. So ICE esobola kukwata nga olina passport ya America n'ekutwala for further interrogations egenda okuzuula nga passport yemu ekituli mu mpapula zina nga mu ekituli. Ne Canada kijja ebungereza almost kati bakyusiza amateeka aisayiramu kati osobola okufuna myaka 2 osobola okustayinga emyaka 2 n'ekitundu ebintu biterewa mu ino okuddayo ne bitambula paka myaka 2 ne munsi z'abazungu batandise obikola. Lwaki? Kubanga balina ekintu kye bazudde nakino kankikunyuira mu internet okudda n'asindika ebinyu nga tabitegera for sorry to mention that. Kobadde kimanyi meya wa New York ompya oyo musajja omuyindi mu Uganda tasobola kwesemba ku bukolebenzi bwa America wakomaawo. Lwaki? Balekayo kali nti entebe ennene tekkirizibwako muntu atali nzaalo ya America atazalibwa America. Bakalekayo akantu ako ne bakasibako bwepulu. Kati eyali akaguddemu yali Barack Obama ne banoonye bagenda okizula nga bamuzadde mu America ne bakireka okwewala ebintu ebyo. Kati ffe kizibu kye tufeesinga olwaleero kyekyo ensi twagireka nzigule. Uganda is open to the extent Eritreans holds our national passports and national identifications. Ethiopia owns Uganda national identification and national passport, as well as Somalians, as well as South Sudanese, as well as Congolese, Rwandese, Kenyanese, Tanzanians, Nigerians. Balina passport za Uganda nenanga muntu goina meka. Oina meka. Olina mmeka nkubuuza. Eggwanga bajjajjaffe baalireka liggule tebamanya bino bintu betulwana essaawa zino bya ensobi zaakola bajjajjaffe. Omuwarabu yamanyirawo n'agamba ntai no. Omerika yakajja azookuke, Omungereza yazookuse emyezi 3 muganda no. Ne mu Europe bazookuse. Kati okimanyi nti mu Europe basobola okusikako obutuuze very soon. Anytime basobola okusikako obutuuze passport bagisazaamu ne bakutikkira nawo. Gwongamba otoyina musu nti ndi Munyarwanda era nina respect ndizabina muganga mwe gasumba musikula ekintu kye mutamanyi. Ebintu bitandise okukyuka world over. Tubagamba tuwane tudde waffe kubanga ensi zitandise okukyusa polisi zaazo. Kubanga zitegedde nti ba aliens batandise okwagala okweyima mu kutwala mu nsi ezo. Olunaku lugenda tuka bagenti abayindi abali Bungereza 40% bonna babatise. Kino jja kiwulirako. Olunaku lugenda tuka bagenti 40% abayindi abali Bungereza batise. Nkiddamu olunaku lugenda tuka bagambe nti 40% ababadde Bungereza bayindi Bungereza batise. Lwaki? Bayindiginansi Abangereza batandise okukitegera nti omuyindi eggwanga alitwala, which is too late. Kati ffe waffe omusajja n'ajja n'akola n'ekivulunga ky'Abanyarwanda bonna ne batandika n'okwogera ebigambo ebisoomooza eggwanga mu Uganda. So ebintu bino buli muna Uganda woli ngena kuzomwezi 15 omwezi ogw'olubereberye
kwe kukyusa n'okuzza eggwanga lyaffe ku mitendera bwe lirina okuba. 1. Ebyobugagga eggwanga Uganda byelirina nga lifunye omukulembeze munnansi mu myaka 10 nkulayirira omuzungu yenna abaasaba visa okujja Uganda, kubanga eggwanga Uganda lilocatingiddwa strategically mu position eri mu area eri buli kimu ekyetaagisa omuntu okubeeramu assa obulungi. Tulina natural mineral resources, tulina human capital, tuli baana bato, tulina resources weziri buli kimu, naye ate buli kimu Museveni akifudde kike kubanga eggwanga baagala dditwala. Gwe n'oŋŋamba nti abasirikale baveerwa ne bajja ne bakola mu gavumenti ya Museveni ne babba ssente ne baddayo Uganda. N'oŋŋamba nti bonna Abanyarwanda abali Waldova bonna bayise mu Uganda nga bakozesa passport za Uganda era n'osirika nga tuyagala byogerako. Bino ngenda byogera bijja bbalwa. Abanyarwanda bonna abali mu Amerika balina passport za Uganda. Abanyarwanda bonna abali e Canada balina passport za Uganda. Abanyarwanda bali e Bungereza bonna balina passport za Uganda. Abanyarwanda bali mu Europe bonna balina passport za Uganda. Bonna 80% bazina passport za Uganda. Bazifuna batya? Gobadde okimanyi nti Museveni gye bujjawo katuno agenda kurecognizinga eggwanga ly'abayindi nti bannayuganda. But indirectly abayindi balina national identification survey ziri permanent nga munnayuganda. Va ku bano bagundi bano basinta tongole. Abayindi bennyini n'Abachina balina national identification za Uganda nga permanent mutuuze wa Uganda. Yensonga ki yagambye nti abagwira bonna they can own land permanently, not lease basis. Ngolwa besinga mu constitution eya 1995 so si ya 1962. Eya 1962 kugamba nti ettaka lyonna mu Uganda ly'Abannayuganda. Omugwira bw'abazze alina kukozesa Munnayuganda okufuna ettaka eryo on lease basis. Wabula ku constitution 1995 Museveni akugamba nakati wali agati omugwira kati waddembo gule ettaka permanent le. Kati values Abannayuganda bazireseewa era great yabagireseewa. Mukimanyi ofuna obutuuze bwa America bw'oba toyise mu refugee either olina okuwasa omukazi America oba omuntu yenna alina empapula za America. Ne right y'Abannayuganda gye badde balina okukozesa nti omugwira alina okufuna empapula za Uganda either olina okuwasa munnansi n'abanga alina right ku property. Ye benefit ya inofuna nchiddamu omugwira alina okufuna empapula za Uganda yandibadde azifuna nga Munnayuganda omukazi o Munnayuganda omusajja nga ye beneficiary asinga obunene. Ho mukitegedde kyemba nnyonnyola kanti kunnyonnyole. Gwe omukyala Munnayuganda ng'oli mu Uganda omuzungu bw'ajja ng'ayagala kufuuka Munnayuganda alina okukuwasa alyoke agula ettaka naye ng'ettaka alina ddigula mu mannya go aga famire gye mwetumye anda okukuwasa lwafuna obwinansi naye nga gwe olina right olw'ensi yo Uganda gwe nga Munnayuganda era olina right esobola okusayisaamu obutuuze bwe nga bwe bakikola bbe waabwe. Nawe Munnayuganda omusajja omukyala omugwira bw'ajja nga yafuuka Munnayuganda olina muwasa bw'aba alina ssente empya n'ekaddo zinvestiga mu Uganda gw'obeera omu ku bashareholders era nawe oliwaddemu okwekyanga bakwekyangirako property zino zisigaza. That is your right kikikufuula Munnayuganda. But Museveni right yazikuggyeeko. A Chinese can own land permanent in Uganda. Indian can own land permanent in Uganda. Ethiopians, Eritreans, Somalians, Rwandese, they can own properties in Uganda permanently. Katichiriza ne right joba dosigaza mu tukyagirina. Togirina kubanga agikugyeko. Olina ki? What do you have? Chichorina. Right agikugyeko. Ne constitution asoma ye 1995.
Gochimanyi nti bw'otuuka ku kisaawe Entebbe, yes, kanso tugereze ku nsi zino, bw'otuuka ku bisaawe by'ennyonyi ng'ofulumye ng'ogenda mu zino ensi, waliwo ba citizens we basimba n'abagwira, ne layini y'aba citizens eyanguwa nnyo bafuna service. Gochimanyi nti baforeigners mu Uganda bayingira okusooka ba citizen. Gochimanyi ba foreigners, they are more protected in Uganda than citizens. Abagwira mu Uganda bakuumibwa balina eddembe okusinga bannayuganda mu Uganda. Obadde okimanyi? Abagwira mu Uganda balina eddembe lingi n'okusinga bannayuganda bannannyini nsi. Ekyo obadde okimanyi? Kale bw'ate okimanyi bugibe tubasomesa ofuuka munnauganda. Constitution 1962 yanjawulo ne Constitution ya 1995 Museveni gye yeewandiikira. Ewa abantu bali ebbeetu luza mukitegedde bulungi. Y'ensonga lwaki nkugambye nti ensi z'Abawarabu nkumenyeddeko ggwanga lya UAE, United Arab Emirates, ne bw'oba mugagga nga Sudiri, ne bw'oba tofuna permanent residence, it is impossible. Or permanent citizenship, sorry. Tofuna permanent citizenship, tekisoboka. Era bw'ekyangira mbe simanyi nze universities wano sente nyingi mu mpobo tuuze. Abagamba ogambye otya? Nti nze nina ntadde ebizimbe bingi taddewo sente mu mpobo tuuze temunfuna mutuuze. Bagamba no, hold on please. Oyagala butuuze nti ye tetuga butuuze. Nze ngenda kubiva ngenda oyagala bivaamu nti ye ebizimbe birimu sente mmeka nga bakusindikira ba auditors nga auditinga business zo nga bakusasula akasente ko ng'ofuluma. Kiki ba protecting nsi yaabwe against foreigners okutekinga over ensi yaabwe. Ffe bajjajjaffe kye bataakola. Gwe lwaki weebuuze mu nsi yonna lwaki Uganda yesinga ba refugee? Namwe temukyebuuzanga buli lunaku. It is a well-planned move. It is a well-planned move strategically nga bagikola bafoolera to take over our country. Nsi kyendera menyera n'ensi ziri mbasala mu seekers meka mu Africa. Ng'ogyeko Kenya gy'omanyi ne camps bazigenda bazigala mbulira nsi kyendera ne basala mu seekers. All over Africa. Where are they? Kyebuuze nsi kyendera mu Africa eri mbasala mu seekers. Nkubuuza wano mwena muli Bafirika tuli bana nsi kyendera mu Africa eri mbasala mu seekers. Nsi ki? Baganda bange. Kati basayira seekers bavaalinga na kino kankikunyonyole. Waliwo wandise on South Africa, you're right. Neka basayira seekers be South Africa abasinga obungi those are economic asylum seekers.
Those are economic asylum seekers. Era bava mu Uganda nabana badduku bana Uganda bazimba bana those economic asylum seekers. Ne kugamba bana badduke entalo wachi strategically bonna bali mu Uganda almost bagenda mu million tusoma million wakati we 2 ku 3 million 2 ku 3 wachi kubanga ne bana Uganda basinga obungi bali world over bonna basinga obungi be economic asylum seekers. Economic asylum seekers ngekibadduse waabwe byanfuna abadduke byobufuzi batono nnyo mu Uganda abadduke byobufuzi batono nnyo ku 10 baliko 30 baliko 30 tebawera n'ataano abasinga obungi ba economic asylum seekers. Nawe soko lwaki mu Africa yonna world over mu Africa yonna lwaki Uganda yeyina camp za refugee ezisinga obunene n'obungi. Nkwade states nganti bonoboga nti South Africa bonobo economic asylum seekers bibali South Africa. Ne bana Uganda basinga obungi world over abasinga obungi bonna be economic asylum seekers. Abali ku politics ne other related cases ndoza bali 40%. Abasigade bonna be economic asylum seekers. Then so bajja fe bagikola. Baleke gwanga ligule sirigale nakate gwanga ligule sirigale. Kino kyetu facing. Gomude musoma world of zonna zaggalawo kati zaggalawo zitansate kwata kufulumya kwata gongambo tyaga shumbo oyimirire egundi oyimirira ku lugobo ku cricket over no yasamano yasamirira mu nsinga mwine ensi yammwe nga mwali bafulvi mu kimenti the 1951 Geneva Convention refugee asylum law esoma titeri muntu yenna asala musika atekedwa kutwala ntebe nene ya gwanga. Kati Mungereza amateeka yagakyusizza. Bw'ojja okusikinga asylum bakuwandiika. Ne bakuwa temporal bero myaka 2 n'ekitundu. Nga monitoring situation gy'ova n'ebintu baba kasita bitera bagadde wammwe. Bw'olemerako nga bakutwala myaka nga 2 kati okufuna empapula za Bungereza. Myaka nga 2. Europe netandise kikopa. America yachikoze iyo kiri automatically kati. Wachi kubanga bana Uganda tumanyi nsi yaffe. We know nothing about the law. We know nothing about our constitution. We know nothing about our country. It's like we Ugandans, we are tenants in that country. Tulinga bapangisa. Tetumanyi nsi yaffe tetugimanyi. President bwazogisomesa abantu bajagale ate the foreigners who are in government bafightinga nnyo abantu botategeera ggwanga lyabwe. Yesobola kibakuba abantu emiggo bawa buli alina bendeweera nenge etteeka liri categorically clear. Omuntu yenna holdinga national flag takwatibwa takubibwa ssasi takubwa muggo. Kitegeeza oba okubya ensi bali mu Uganda no. Okuba omuntu akutte flag kimenya tteeka oba okubye eggwanga oba against the law mu Uganda bwe kityo kubanga abakiwanyisa baali bamanyi nti eggwanga z'oddimaagi nga bali tutte nobody care about the Ugandan flag. Kyagulanyi bavuddeyo n'agiteekawo nga abantu bagyagadde kati bakuteddeyo n'amateeka mutekuba nkuba simanyi tekola ki teyayuuya olina ogisenya amannyo olina ogifunda bulangiti olina ogivuga mu mmotoka olina ogigolola olina ogikola ki. Babadde nga luddawo okusomesa ebintu bino kubanga bali bakibateredde awo kigumaaza. Manya Abaganda bageranga engero nti kigumaaza ng'ente ekola ki ekuma mu kyoto kumbe yeri wa mberi esabyayo goloza mbwe ekumamu kumbe emmere esiriire ekona kati yembere ebadde waawo. So, banange. Njala
kufundikira katambi kano onkate tujja sinkano na kulona mukama aba 10 mpeera nakusoma ziri 15 omwezi ogulubereberye mwaka 2026 tugende tulonde midst of all data games done by Yabakama isi NRM don't be intimidated genda olonde tobanja wotakoze ki tobanja watakoze naye nyongero kujjukiza nga nfundikira eno statement jengenda okukola njikolere bana Uganda Constitution ya Uganda ekuwa obuvunanyizibwa okwetangira kye tuyita self defense in case of any attack. Listen very carefully. The Constitution of Republic allows you to protect yourself in case of any attack. So you need to defend yourself. Kye tuyita self defense. Don't allow any goon, any ghetto structure, boy or a man to attack you without defending yourself. But I call upon all our comrades, don't engage in any scuffle with either police or any armed officer. Don't attack them before they attack you. Don't. Stay calm, but you need to defend yourself. How are you going to defend yourself? Please, abasajjaawo aba ghetto structures batambula n'emiggo, batambula n'obwambe. Mukoweri erimu okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Naawe kennyini osobola okutambula n'akambeko mu nsawo yo ng'okoze eki? Osirise okwetangira ekinajja. Kubanga self defense teeka liri mu constitution. Nawe osobola otambula n'ebbatuni yo ng'ogiterese oba akambeko akampi ng'okaterese akuyingira mu binga ayagala kunyiga nawe osobola okwedefendinga. Please mukikole mwedefendinge kubanga ddembe lyammwe lyabebangwe. Temulumba basirikale, temulumba majje, temulumba muntu atakulumba. In fact mwe mulina kubeera you have to defend yourself. You have to be assertive. It is under the Constitution of Uganda to defend yourself. Now osobola okufuna akambe kono otambula nako wano. Oli wajja omujolo nga akumanyira kamera weziri buli kimu ekiri bajja kubakoze ekyo mutegedde nawe mukole ko ng'ensonge ngabo bwe kirina okukola. Ompulira bulungi nnyo? Nkiddamu ompulira bulungi nnyo? Oyina okwetangira. Excuse me. Oyina okwetangira. Wano tulaga Wakambwe. Mugule power bank. Buli muntu funa power bank. Kubanga amasannyalaze gajja kuvaako nga tolina wogenda kukyajingira simu. SB ku programu zaabwe zibalina bagenda kujjako n'amasannyalaze. So mulina okufuna power bank abasobola okugula busolo butonotono busobola okubabeezaawo nabo mubugule. Amasannyalaze go bagenda gajja kusinziira ku nteekateeka yaabwe. Nyongera bajjukiza ekiwandiiko ekyafulumya ekibagamba okujja sente ku banka ne ku mobile money kyasayiningiddwa kyabadde tekinnafulumizibwa official ne wabeerawo omu ku bamwoyo gwa ggwanga eyakifulumiza. Bano kwe kugamba nti kifu. Ne board yatudde n'ekiyisa. So muganda agenda ojja sente ku mobile money ja sente mu bank. Ekiwandiiko kyadde kituufu. Kyali nkinze before nga tebanakifulumya. Ennaku muzima batandika okusiba sente zammwe nga 8 mu banka ne ku mobile money. N'okujjako internet mubeere nga muli aware about that. Kyadde kituufu nnyo okusinziira ku sources zange. So tebakulya sente mujjeyo sente zammwe ku mobile money ne mu bitavu bya bank kubanga ekiwandiiko kyadde kituufu ne waliwo mwoyo gwa ggwanga eyakirinkinze ne kifuluma. Abakulu bagamba hold on mu kifule nti kiri fake. Badde baagala kibasuulako busuuzi.
So okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde mujje sente zammwe mobile money ne mu bank ekirala buli Munnayuganda wooli tandika okukola road work tandika okukola pressure up tandika okukajjuza wonna wooli tandika okukajjuza nkiddamu buli Munnayuganda wooli tandika okukajjuza oba mu ddiiro lyo oba mu compound yo oba mu bitooke byo tandika okukajjuza ng'obudde bukyali essaawa ya mbiri gwe tugenda mu mbirigo osobola okuddukira mu lusuku lwo osobola okuddukira mu compound yo osobola okuddukira mu ddiiro lyo mutandika okukakola ng'obudde bukyali pressure up si kudduka in fact kansoke mbabunya akantu kano omuntu okubeera unfit ne wagwawo ekintu yes osobola okwerwanako n'oddukaddukako ne in time amagulu gatuuka ne geesiba kubanga tubadde fiiti nobanga obadde fiiti ng'obadde okajjuza osobola okudduka kilometers 20 nga towulidde bulumi bwa mubiri kati gwalina olusuku osobola okuddukira mu compound weetooloole abasobola okuddukira mu ddiiro abasobola okugenda okakola mu kutandika okukakola ng'obudde bukyali ssaawa yakkakola okola pressure up si mukakole mubere fiiti tugenda mu lutalo gwalyanga asibula ensi naawe tera okakola osala omugejjo ogwo gwawulyanga pressure zikulinnya mangu tera tandika okakola mpolampola pressure zijja kukendera ng'okendeza ku masavu mutandika okukakola mubere fiiti tugenda mu mbirigo yennyini atayagala kakola gwo n'omanya kubanga kubuulidde tujja kudduka kilomita emu ojja kubaga kuwedde mutandika okukakola so ebannange programu ewedde mukama 13 ampeera mugule busolo butono mugule power bank abaga amasanyazi bagenda gajjamu abasobola ogenda mu jimu gende mu jimu ng'obudde bukyali tulina esigaze ennaku 9 abagenda mu in fact ziri 8 abagenda mu jimu gende ng'obudde bukyali